Prime Minister Dr.Rugunda nkyalira akyalidde omukulembeze n'omudumu wakyo Liroti David Onena channel Obusambattuko buli mu Apaa mu disitulikiti ya Muyana Jumani. Ono abadde n'abaka ba Parliament okuva mitundu ekyo ne minisitiri w'ettaka Betty Amongi. Poliisi eridde mu bungi nga Prime Minister Rugunda asisinkana Liroti ku busambattuko obuzibu bubeerawo okuviira ddala mu 2011. Omubaka wa Kiraki South Gilbert Olanya abulidde Prime Minister ku busambattuko obululu n'agamba nti abajja PDF bye babalumba. People should not be disturbed from their land wherever they are, as we continue engaging and we find the best means of solving this resolution. We discovered that among the people who are killing our people with spear, bows and arrows, there are some UPDF officers. There is one UPDF officer whom I have his name. He's coming from 37th Battalion. I have his registration number. Ona sivi namba y'omujaasi wa UPDF galumiriza okuba mu lukwe luno. One of them is there's some boy called Alumai Moses. He's a Kopolo. RA 16/9053 from 37 Battalion. Yeah, Koli Anthony Mbaka wa Kiraki North agamente abantu bimadi bababulidde ntako bali government yalibawa. The leaders that end are saying, since the opening out of the boundary was effected, that land now belongs to Madi, actually supposed to live. Even the medical staff refused to treat them. Until yesterday, but one, we had to try our own ways to sneak them, to steal them from a Germany. It is a government hospital, and they don't want to treat them. We brought them to Lacho Hospital. Look at this scenario we are facing now. Monsingane Prime Minister Simie Road olwokuba omukisa n'abawuliriza agambye nti balina enteekateeka y'abantu ba Apaa emmere n'obuyambi obw'enjawulo. We take your words, real of wisdom of cooling tempers, of making sure the situation is handled properly and quickly. We take it seriously. On question of relief and of the community that is affected, Honorable Hilary Onek and I were just discussing this very point. Ategeeza ndi abakulembeze boogedde bagenda kubinoonyerezaako olwa Prime Minister alinnyonnyo n'agenda mu Ajumani okuzuula ekituufu kyokka abatuuze b'e Pabo n'abaka baabwe bawakanyiza ekyokukwatibwa kw'abantu ba Ulwa bbaasi eyasawedde ebadde eva e Kampala ng'edda Ajumani ekubiddwa. Abatuuze bagombye ku poliisi ey'e Pabo ne balumiriza poliisi namwe olw'okubakuba kibooko. Abamu ku bakadde balemeddwa nga bakutte ebikoola mu ngeri y'okulaga obutali bumativu olwo ebigenda mu maaso. Kigayibwa nti omuntu omu akubiddwa amasasi akawungezi ka leero olw'abantu abadde beegugunga. Benson Ongum yakusakidde Green ku lwa Bukedde TV.